mugenge bamakanika kwenguudo ezo mperano nife saawa eno otuzaire site bintu bingi ebijja okuba enkyukakyuka gye tulina okwikaanya ni baganda baife bangi naife aba site mukyo omulanga gwenkuba kuba nife maama wa site ntufunye site tufunye district buli kimu kirimu okusomoozebwa kunene ekisooka eno site eri mu Jinja Municipal Council within 1000 division mplanning bulungi kubanga Jinja Municipality ne baire town erina plan enungi eno okusinga municipalities dondona kitegeeza kinti bagira otuwa city nga yo baji planning era mbona n'ebirimu aye tulina Budondo sub county tulina Mafubira tulina ni wale Bugembe abo babuuse bubuuke nga ni Budondo tebanga kuna town council tetukanga kuna ya division babuuka bajja kuidala eryokuba nti city ndi kusaba nti ekijja okuba planning ejja kusaba abantu baife kuba abantu babibanda awudde kwagana nga amataka gaibe bakoze eki bakoseibwa amataka mu ngeri ya planning ndi saba owekitiibwa meya bwetufaananya emirimu ate ninze muwaire obukulembeze nsaba meya w'ekibuga kino owekitiibwa Kasolo nti alwana ino balabe kumutomeza mu ngeri ya planning bagemagane n'abantu beere Budondo ne Mafubira mu ngeri y'okusalasalamu amataka gaibe ngaye bateesiisa nabo era nga wabaawo compensation ate n'abantu babalekule bafune ebyapa nga wazza bukwakulizo bwa physical planning committee abaire n'ekaabiri atulikuwaako afweka kale n'olwekyo bagonzegonzemu mu ngeri y'okuba olukusa okuzimba amayumba gaibwe kuba galagira kyakola mu ngeri y'okubona nti beeyagalira musite ti site kuleeta maziga aye site kuleeta nkulankulana kuba site eyagainewo abantu abalina ettaka lyaibwe kale n'olwekyo bataidali batandika mbu eno public land n'ogwo omulanga gwe mbakubira ni mu ngeri nendala n'okusengula abamakanika buti babafunira ekifo ekigazi ate ekiba ekyangu nti niife abalina emmotoka ye tubaagaana awangu aye tosobola kunka nti olitwala abamakanika kaye batwala ere wansi wala mu ere Budondo kwakoma bamakanika balina kuba kumpi mu kibuga nti omuntu emotoka yemufaako bagisika bagitwala wali oba makanika agema kaboda yatuuka n'olwekyo ndisaba nti bafunira ekifo ekyangungu mubasobola okuba egalaji zino zaava Oboja Road ebizimbe babigula abayindi bonna Oboja Road yajjudde bayindi Spire Road abagagga babigula kumirikusa ebizimbe bingi nnyo Kirinya Road era abagagga baguze Kirinya Road kasi yasigaza egalaji zirimu active ziri galaji mukaaga Kirinya Road yonna namba esigada ku galaji mukaaga ezikola wanje zali like asatu mu bbiri naye kati zikadde ku galaji nnya ezisinga zonna zagwerawa eno wansi ku Obote Road kati mu kaseera kano gwe tuba tujjudde wano ate kaseera nnawo kati batugamba leero tugamba tuveewo ate ne kanse gamba naye amalirizo luguudo lwayo tetwagalako ne tuba kati tusobeddwa tulagawa kati mu kaseera kano kwekwa kubira endulu kwekikwatako ekiseera batulabe batulire kwetinga tuteeka kubanga mu nsi ezakola era mu towns mulimu amagarages mulimu areas bateekayo areas z'amagarages forasi tetugaana naye tusaba busabe tuteeka awantu kyova olaba nti twagenda okulaba ekintu kyetunyigiriza n'ensonga lwaki twafominga sako bamakanika tulina sako etutwala nene erimu abantu ova mutwalo naye mu myoga bali kusindika emiliyoni 3 zitumala rire era zitumala kugaa nti kwataka kana kazi tusitula abantu bafuna tubateeke mu areas zisobola ogenda nabo so njogera yange onomaze emyaka emeka wano akamala emyaka kati guno gwa 12 ku nguudo lino edindi tulikwenda kuyizaawo mbeera yawo zekyendisoba nti abakulu balikwenda kuyizaawo mbeera yakubanga ekibuga kiba mu order so tikubinga abantu ng'abantu bakati bali kubinga tikubinga because titusobola abinga abantu mu town tulina kukulaakulanya ekibuga n'abantu baamu ekibuga kirina okukula nga kirimu n'abantu but mu kukula kirina okuba nga kiri organized so nze ndoba nti okusinziira ku meeting gitwabe kunayo no eyaba stakeholders nga batwese meeting awo mu environment and social safeguard of the city abakulunga baikutu explaining about technocrats aba city idukira zeno idi meya yenze meya I am a representative of omuntu wa bulido because inva abantu ba bulido na ideno nabanga nkulembera ni bano so we just need to harmonize ebiseera ebisinga oyagana nti
wano mu idinde bamakanika basinga bali bakanikira ku ngudo on the roads, which is very dangerous. Engudo dino di final oiro yobuli waika ku lugudo okwo na nebyo baba baliko sawo bidamaging engudo. So nze ndumva nti weda kubaga ekikolebwa naero okubanga providing a space. We need to provide a space for these people to relocate on. Basobola okubanga basigala nga baliwo, because you can't send people out of the town. Then the town ebeja abawo etya. So nze kyensaba abantu bange nala bali kukirinya nze nini mwalala era ndakubanga nkola consultations munanso ni wana nkali muyaka mu office ebintu ebindi ndikwega biyege era nino okubanga departments nontegera how they operate. The engineering department, environment yabachi ndino okubanga zana fusing into them tusobola okubanga to coming up with the proper policies. Etakosa abantu because when they tell me what you explaining as an engineer, of course I have to explain to the people in Mwanonda, but the bottom line is that to know like ebintu bije maiso minimum je maiso because the chibuga kinu nifabe na bachi saba tukwenda site so batu wasite tujireka bule kebenga bwe baire oba tuno kujizimbe fana ne chetwa yenda.